Principal muyina maasawo banange bamwogerako bubi nnyo ate ye Winnie Nwagi alayidde okufa n'omuntu yenna amanyiira omwana we. Ebiri ewa Grace Kan banange bino byo tebisanyusaamu yadde n'akamu. Furufiga naye muyina maasawo mugamba mutya, mwasibye mutya abantu bange, kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Vidiyo eno mugimpere like era n'esaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell wamma olimwesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvi News. Ninyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefukosefu kale munnanga abalina obulamu wamma nga bo buli awo tebweyagaza nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Munnange sigenda kubiisa era nga nkutandise n'omukyala Jennifer Furufiga Nakanguubi. Ono nno wenjogerera ssaawa zino nga atali mu Uganda era nga ali Dubai wamma yagenze kuli ate bulijjo ezimutawaanya era wamma nga obulamu butambulira ddala bulungi nnyo nga we yabubala. Ssebo nno nyongera okujjukiza olwo nno ng'agenda gwe mulundi gwe gusoose okulinnya ennyonyi bukyazaalibwa naye omulowooza nno teyatudde mu VIP ate nga nekyala nyongera obbajjukiza nti yagenze n'abanene yagenzeeko awo n'omugagga Hamisi Kigundu kw'otadde ne Maama Fiina naye nga tebanaba kugenda omugagga Hamisi Kigundu yasoose ate n'amuwa omuthimbi ogutokomoka era munange bw'ate bw'agenze ku Facebook page ye wamma ne yeewera n'agamba nti mbale olengera mbadde mbavuma sigirinnyangako naye ate leero kenjirinnye bannange mmwe muwedde. Mukama Katonda naye asiibuddeko mikwano gye bano nga bulijjo we beetwala ate amala emirundi Junior kw'otadde ne Saimo Official nti olaba munnange baagenze ne Maama Fiina kale wamma ebintu bitambula bulungi nnyo ddala. Kati Furufiga ono emyaka giyiseewo ndowooza nga 2 waliwo munnange omusumba omu eyamusabira n'amugamba nti oba myaka emeka olirinnya ku nnyonyi era munnange Saala Mukama yamaze n'akikola era munnange ayatuuse dde Dubai era alabiddwako awo ng'ali n'abazungu ndowooza munnange agenda kuvayo ng'akagamba omuzungu agamba pule ndowooza ng'ate akatereezezza bulungi nnyo nnyini ddala. Bwe tweyongerayo munnange Principal nina maaso awo ate musajja mukulu ye agambye Yesu wadde economy yeekanamye simanya abasuubuzi omusolo mungi biki naye nze ate sigenda kudda munnange mu kyalo watya mba naakadda mu kyalo Principal n'afuna obwa president kale katumulabe. Nze siba Kampala embeera gwe togiraba Kyagulanyi ayinza owambirawo n'agamba ekyo ekizimbe kikyo kyegeera mpandikako buwandiisi linnya lyange embeera etereera kati kaneerira akafene tetujja kugulawo amaduuka twagaggadde emisolo mingi kati tulya kafene olaba ekyenkya twalina tulya mmere kati tulya kafene Kyagulanyi ayinza okugiraawo olaba waakuwa edduuka. Musajja mukulu ye munnange bw'ati ate bwakumbye kw'erima agambye nze nga ki ekintwala mu kyalo watya mbeera sinnaba na kusala lwera ne bangamba nti ate awo Mwami Principal ate munnange afunye obwa pulezidenti emikisa munnange ne ginsubirawo nenno mulimu omuntu akwagala kwegamba wamma nga ye yakwemalizaamu n'obulamu bwe bwonna. Munnange bwe tweyongerayo ewa omukyala Grace Kan kwegamba bannange oba kiki ekimuliko nze simanyi na kumanya munnange emabegako awo yavayo ng'ateema omulanga muyitirivu nnyo ku live n'agamba Principal maabo tewondese twazaala omwana biki wamma era nga mwe mwalina akatambi akafuluma. Kati olunaku lw'ejjo bw'ati ate n'agenda ku Facebook page ye n'awandiika n'agamba nze bannange ekisi wange ekisaani Jovani Luzinda bannange nkufa nze singa ngeza n'embeera naawe obulamu bwange bujja kuteera tugaba bannange kiki ekisumbuwa Grace Kan. Kati ekisinza okunzija enviiri ku mutwe munnange mbadde ntambula anti muno omwezi teewummuzaako zikwewusanga Grace Kan ng'alina Dr. Sefuko era munnange agali mu nkubo mbu Dr. Sefuko ennaku zino yakwasaganya ebintu naye nga kiki bannange ekiri ku Grace Kan. Dr. Sefuko ki agenda wano okubirya ebintu ate amala akuswazeswaze mu bantu bonna bannange embeera yoyo wammanga woogirabawo n'olaba babadde bali ku stage nga bayimba naye nga nebayimba tebabitegeera bannange kwegamba ye twongere omuteeka mu ssaala. Bwe tweyongerayo ew'omukyala Vinka bannange funayo ku kadde ate weebazeeko Mukama gy'akujje sooka olengere Vinka bambi mukazi wattu akaviiri wamma yali asiba kali kenyini naye munnange bagamba nti Vinka yakwata mu kizigo nze nga nze mbiganye kuba bw'otunuulira kino ekifaananyi kyadda awo munnange ng'atandika kuvubuukirirawo ndowooza era n'ettutu ebbeere oliraba naye munnange alaga nti yali mweru naye mu obudde yali talina nnyashi naye ensangi zino yagenda n'afuna nnyashi oba ate yo yagiwa matula luddawa naye nga nyongera obbajjukiza erikooli gino si yeeno ate gye bambala obwambazi munnange
olw'okusaba kw'abangi munnange bulijjo bawuza Florence Nampijja ovadde ku luggya munnange gira ofumbirwa erengera abawala banno bonna bafumbiddwa kyokka gwe bannange ensonga kyekuganya okufumbirwa naye kyentegeddeko agali mu nkuubo oyo musajja mukulu gola munnange yamujja ku luggya naye maama bintu byankukutunga nammwe ate we mumanyi embeera za Florence Nampijja ye saagala bintu ate byakuddawo yemulise ono amanye oli ategere era munnaye mbu bibadde bya kimpowooze kale nga olaba onenga wano ku Suvi News munnange tukulisa kuliko okuva ku luggya omanyi nawo bannange tewabeereka ku luggya tewabeereka era nga maaso awo nina akatambi waliwo ate omwami avuddeyo ne yeebaza era munnange n'atuusa okusiima kwe eri aba Aromatic Entertainment ngenda kuba ate nga nkabatuusaako mu maaso awo ate tusobole okweyongerayo munnange ne Chosen Becky nga anyumirwamu n'omwana we omanyi bagamba okuzaala kujaagana ate nekyala bw'okola obulungi osiimwa kale katukalabe tweyongereyo. Ahmed Lubowa wa Aromatic Entertainment ebigambo bino byengenda okwogera bigambo byange bivudde mu nze era wonna abatobyagadde kinaaba ku gy'oli naye nga ge mazima agakaawa agali ku Ahmed Lubowa and Aromatic Entertainment. Ahmed Lubowa bino ebigambo wenda kubyogera nga sinoonya likes, sinoonya follow, sinoonya kintu kyonna naye mbyogera nga mbijja ku mutima gwange. Mukulu Ahmed Lubowa ne Aromatic Entertainment okusookera ddala ntwala okwebaza n'okusiima eri Aromatic Entertainment yonna kubanga bantu mmwe mutubeesabeesezza bannaaye mututambuliza ekyeyo mutuyiyiriza kubanga Aromatic Entertainment kyetukoledde nga ffe abakuba ekyeyo bannaaye. Ekisooka bazanya bulungi abantu bazanya mu Aromatic bali ku kiraasi omuntu atula mu kalakita n'agimalirayo ddala n'olabira ddala ekintu nga kyazanya kyekyo kyennyini. Aromatic Entertainment tekumye kututambuliza kyeyo etuzanyira firimu zennungi etusomesezza nze gundi zaabwe wabula ebintu byenjigamu nenziraba nga nina byenjigamu ebyaddala. Ahmed Lubowa weetaaga kusiimibwa ne gurupu yeeyo n'abalala bonna betulaba ku kamera ne betutalaba ku kamera. Nze okusiima kwange mbasiimye mukyali balamu kubanga bannaaye nze tewali lunaku lwesiraba lwesigenda ku Trust Film ne siraba firimu ya Aromatic. Firimu yange gye bazanye kyansingira okunnyumira bali bagiyita Climax era yankola bubi okuggwako. Climax yannaye yali firimu nnungi n'endala zonna nnungi kati eriko essaawa zino ekyasinga okunnyumira bagiyita U-turn. Bannaaye Aromatic nze mbasiimye mukyali balamu naye lwakuba mu Aromatic omwo ninamu ekiwala kyenjagala kiinako crush Ani kirabo ya Ani buli lwekitunulira obutunuulizibwe nti mba mpulira nga omutima gwange gufa. Naye nga mukulu Ahmed Lubowa nze nga nze nsiima byokola byotukolera. Ekisooka mutuwa print video zirimu HD buli kimu kiri print story eri print story eri ku script olugero lutambulira wamu abazanyi bazanya bulungi buli kimu mugenda okuteekayo firimu nga kyekyo ddala mumaze okugyekenneenya n'omuwandiisi awandika olengero ezo bannaaye tweyanzeege mukama bwemu kye musinga okwagala. Bubaka bwange eri Ahmed Lubowa ne Aromatic Entertainment. Ogenda olaba akatambi kano kantambuze katuuke ku mukulu Ahmed Lubowa. Bw'okola obulungi osiimwa era nga munnange ate weebatulina ba Aromatic Entertainment ate munnange babasiimye enkuzaako eno ewa Chosen Becky bannange obuzaala kujaagana muyina mu maaso wano era ngenda kuba nga mubalekerako ate nammwe musobole okulaba essanyu ly'omuzadde bannange. N'ebyokwogera siinaawo bingi nnyo amazima naye nammwe ate kambateereko ka vidiyo mulabe Chosen Becky munnange omwana mbuuzizza munnange mutabani ndi mulungi oba ndi mubi bannange omwana asonze ku nnyindo mweraba akatambi kaakano omukama abankuumire. Tube ewaka nga tuba babiheera ndi mubi ndi muki
Kiriwa ekirungi kikwateko. Kiriwa ekirungi ku face yange. Era nyindo. My lord. This one. My baby, my whole face is beautiful. Yes. This one is beautiful. Yes. But you first said the nose. No. You said my nose. My nose is not beautiful. No. It's not. Yes. No, it's not beautiful. Yes. What is that now? It's beautiful. It is what? Beautiful. Beautiful. When English is too much, my brother cannot speak English. My brother, you cannot speak English now. You cannot say it in the right way, like beautiful. You're saying beautiful. Which class are you in? Victor. Victor, Victor is it top baby? Is it top class, baby class? What is that? Baby class. Baby class? Yes. How old are you gonna be? How old are you? 4. No, you can't be 4 years and you be in baby class. That is top, 3. obviously. You're 3. Yes. You're going to make 4. So guys, when we are home, it's a whole lot. Forgive my kids that sleep with. Yes. Hmm? Yes. Thank God they have some nose. At least we fight with the air. Yes. I breathe like Zenina Kaido Mama Kalalo. Asinga Kaido kangikali wekati hitha. Wekati. Olowooza mwali nsanze wabwe singa akyayogera Oluganda. Ekinjogeza Oluganda nnyindo. Bulade basebo bulade. Why are you laughing at me? You also have a nose. My brother, you have a nose as well. Akakoze. Kakole nnyo. Beautiful noses. And I'm living a generation of noses. What are you going to do? Akwale mama. Do you know how beautiful it is? To live your generation of noses, and all the kids are gonna have it, and their kids and their